embeera ebaddewo mwenna mugirabye etunyize naye tetwewunyisizza. Ekisooka kwe kuba nti Dr. Besigye tebamuleese ate ne tusaba omulamuzi ne tumugamba nti munnange babuuze lwaki tali wano. Ng'era omulaba naye talaba nti kyangu nnyo okubabuuza, era atuuse n'okuwolereza omukyala azaawo, waliwo omukyala azaawo wa prisons n'amugamba Dr. Besigye wandaga ataliiwo, tatawanye mubuuza nti lwaki taliiwo, agamba waayi sijja kgenda yeeyo mukazi wattu, era omulabye agaye mukazi wattu naye tamanyi. Ebyo byokuga si waapa birala, bonna bali mu prisons gundi yeemu, soyinza kujja wano ng'oleese ba suspects nga tomanyi kikwata kigenda mu maaso. So naye atuuse n'okuwolereza wa prisons naga nti mukazi wattu mumusaasire naye tamanyi. N'atugamba nti ajja gezaako okubuuliriza naye ebyo bibadde byakutugumyagumya kuba ate onoobuuliriza ate bigasa ki. So ne tusaba nti kale abeeko bw'abakangavvula, kubanga bw'oba ekiragiro kya kkooti nti Dr. Besigye mumukomyewo wano nga 2 olwaleero awulire rulingi ye ne batamuleeta ne batawa nansonga, kkooti eteekeddwa obbakangavvula. Ennaku zino kkooti zifulumya contempt of court orders ne bwoba toliiyo nga gye bawadde Ssemakadde n'abalala. N'abamakomera baali bataddeko ku contempt of court ne babagamba beesibe bo bennyini, tebagituwadde court order. Tebakomye ku ekyo, omulamuzi n'agamba nti mpulira waliyo emmata eri mu high court eyo, agambye awulira, n'olw'ensonga eyo ye tajja kgenda mu maaso kubanga wayinza okubeerawo parallel decisions oba decisions ezikontana. Ni ffe bye twamusaba wano byanjawulo ku byasabiddwa eri, yadde ekigendererwa kyakuta Dr. Besigye naye amateeka agabawawo obuyinza ganjawulo. Waliwo era ffe twaconcentratinga ku mateeka agawa obuyinza kooti eno, tetwasaba habeas corpus wano. Wano tuli ku enforcement of rights, era naye akikkiriza nti magistrate court eweebwa obuyinza okubanga omuntu yenna anyigiriziddwa eddembe lye ateekeddwa alina eddembe okujja n'asaba, akikkiriza nti obuyinza obwo kooti ebulina. Naye neyeekwasa ekyokugamba nti tuwulira waliyo ebikyali mu high court eyo katubirekere high court yeba ebiwuliriza. Kaakati ekyo kya bulabe olw'ensonga nti gwe bw'oba olina obuyinza bwo kola ekikyo mu mateeka ky'olinako obuyinza. Ekirala ekitwewunyisizza maybe kwe kuba nti akkiriza n'agamba nti Dr. Besigye mulwadde era tasobola kujja wano mu kooti n'agenda mu maaso na musango, n'aguyimiriza okumala ennaku 6. Naye bw'omala okukkiriza nti omuntu mulwadde muyi tasobola na kulinnya mu kaguli kugenda mu maaso na kuwulira musango gwe, era kooti eguyimirizza, n'olw'ensonga eyo obaako ebiragiro by'owa okutaasa obulamu bw'omuntu oyo. Talina kiragiro kyonna kyawadde kubanga yaligambye waakiri twaligambye nti tezifudda dda na lusoggo, waakiri yaligambye nti n'olw'ensonga eyo ndagidde ng'omulamuzi mumutwale mu ddwaliro eririna obusobozi limujjanjabe, bw'anaamala okuwona n'abeera stable bulungi akomewo wawere ennembe n'emisango. Naye agambye bugambi nti nguyimirizaamu okumala ennaku 6 nga bwe tulinda tulabe, ndowooza simanyi oba nga kyekiriwaawo ko teyinza kutuula butuuzi. So ekyo nakyo kitunyize nnyo era kitwewunyisiza nti at least akakatono teyalitidde mwami Yoweri Museveni, ako yalikawadde kubanga ebirala byonna tukkiriza nti bibayinze. Naye kye kitono ennyo ekyoga nti ono mu mutwalo afune obujjanjabi, ekyo tekyali mulemye kuwa. N'ekisembayo kwe kuba nti agaye nti bail eri extended. Kakati bail eri extended ogyongeddeyo ng'ate okimanyi nti omuntu musibe. Kakati n'otanoonyereza lwaki omuntu gwe wawa bail tasobola kubanga ava wakaawe. Ekyo yali kibaddeko kyakiwaako ensala. Naga nti bo nga omulamuzi nga bwe yawa bail alagira
Dr. Besigye yenjoyinga ebbeeru ye gye yamuwa kuba akimanyi ate kati musibe ate akimanyi tewali misango mirala yennyini mumuwulidde talina musango gwagambye nti bamuvunaana guno kakati naye mu kubigattagatta byonna ne kooti tugisaasira ne mukyala Siena Bambi naye tumusaasira mukyala Nankya naye tumusaasira era tumusabira tumanye entebe gyatuddemu awo eyokya eggwanga kati liri mikono gya General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we maybe ne muganda we be balagira kati balagidde High Court mwalabye ebyabaddeyo jjo balagidde Parliament caucus mbwetule mangu bakubirire baleete ekiteeka ekikomyawo General Court Martial era essaawa yonna ndowooza Parliament yafunye gye bayita frog marching kakati nabano bambi bali mu bitengo fayiro buli lwe bagikwatako buli akwata ku fayiro ya Besigye efuuka hot potato emwokya eyokya buli agikwatako agamba nfudde buli mulamuzi akwata kati ku fayiro ya Dr. Besigye agamba munzise singiza agamba munjagaza ki mukyala Nankya agamba bannange mumbeeredde ki n'abalamuzi abalala buli lwe bawulira nga tujja kati n'abawulira ke tugambye nti tujja wasingiza agamba bannange munona ki kuba tumugambye tugenda kati musaba lulingi manyi bw'anaabiwulira bino nga mubifulumiza mawulire ngaga bannange munona ki tumanyi embeera gye balimu katubasabire nga naffe bwe twesabira naye ffe tetugenda kuwummula buli luggi lwonna olutuweebwa mu mateeka tugenda dukonkonako era tubategeeza kawabe wa principal judge kawabe wa chief justice kawabe luddawa buli luggi lwonna amateeka ge ratuwa okulaba nga tufuna obwenkanya n'okutaasa obulamu bwa Dr. Besigye tujja dukonkona munaagaana buganyi okutuwuliriza oba okutuggulira naye tugenda dukonkona nawano tugenda kudda mukyala Nankya tukomawo n'abalala tugenda kujja olutalo oluffe lukyagenda maaso okutuusa nga Dr. Besigye avudde mu kkomera ate ng'afunye obwenkanya mwebale nnyo mwebalire ddala